Kadama TV waliwo ekyeyo wekitaamira ne Kadaama ne yeetamwa nga yagenda kukola naye n'awulira nga yeetamiddwa gye yagenda okukola. Ebiseera ebisinga bakadaama batera okuteekawo embeera esobozesa boosi we okukkiriza okubeera nga addayo. Ebimu ku ebyo kwe kubeera nga Kadaama asobola okwesuula eddalo, Kadaama asobola okutta omu ku baffamire members be n'agamba ono yafudde mu famire yaffe, naye nga batera kuwuliriza nnyo kya oba wafiiriddwa taata oba wafiiriddwa maama oba wafiiriddwa omwana, abantu abo abasatu bano bakojja twala tugende e Ssenga, abo tebabakkiriza, tebatera bakkiriza. Kadaama gwe ngenda obaleetera leero yatta maama we n'agamba maama we yafa, naye yali asuubira nti bagenda kumuteerawo. Kirabika nga abamubuzaabuza nga bamubuzaabuza okumugamba nti visa tennafuluma, exit visa ekukkiriza okubeera ng'ofuluma. Katusooke tuwulize emboozi ya Kadaama ono tulabe ekintu kye yakifumba atya. Hello Nyaboli, Kadaama TV. Hello Mr. Kadaama TV. Gyebaleko ssebo, weebale nnyo by'otuweereza, weebalire ddala. Amannya gange bampita Linda, ndi eno Saudi Arabia. Kadaama TV mbadde njagala kusheyaringako ne bannange bampe ne ku magezi. Mbadde najja mu kiyumba wano 2019 Novemba. Ekiyumba mbadde nkimazeemu omwaka gumu n'omwezi gumu. Muno mu kiyumba nayingira nga bampisa bulungi. Emyezi egyasooka nga bantwalako ne autu, nga bankubisa ebifaananyi, nga basindika bu vidiyo mbasindikira abantu bange, nga tuli bulungi, nga nkola nebaka ssaawa 5. Bwe tutyo. Kati bwe nabaza emyezi 6 ebintu ne bikyuka. Emyezi 6 kati awo yali yebaka ssaawa 5, entandikwa okwebaka 8, 9 bwentyo netandika okukola ennyo, naye ng'emisana sikola nnyo, kati ng'ekiro nkola nnyo. Kati nange nenguma neŋŋamba kasita emisana nkola sikola nnyo, ekiro wenkole nnyo. Nenkola naye nga bano abantu n'ensasula yaabwe nga si nnungi, nga bwe mba sigamye nti basindike ssente tebazimpa, nga ne bwe mba njagala bampe ssente bagaana, ate nga ne Uganda bwe bazisindika bazitema nnyo. Nga bwe mbagamba basindike ku Western Union, kubanga Western Union waliwo we batema $5, naye bo nga basindika banka tu banka nga bansala oluusi 3, oluusi 2. Olaba Mr. Kadaama, kati bwe nalabye nga kiri bwe kitu, kati omwezi ogwasembayo nasindika $9 e Uganda. Naye mbagamba basindike ku Western Union ne bagaana. Omwana wawaka omulenzi nga wampaka azijja ku akawunti ye n'anteerako. Kati okutuuka eri kwolwo nali nsindikidde brother wange. Brother wange n'agamba ssente nga bateme $30 miramba. Ne bagamba alabika oyo azitutte, naye ate bambi nga brother wange tasobola kukola kikuzitwala kubanga era mbadde nga musindikira ssente nga tazitwala. Olwasooka basindika nga kuki ne Western Union nga kakapapula, naye kati nendaba nga ssente bazitema. Kati taata waabwe n'aŋŋamba, ye lwaki toleka wano ssente, kubanga taata waabwe ye tabeera wano, baayawukana n'omukazi. Ye yasindika ssente, naye ye bw'aba waali azimpa kaashi, naye omwana ne maama tebaagala kumpa kaashi. Okiraba? Kati ne ŋŋambako omwana nti ssente zange nga bazitema nnyo, kati ngenda kumala omwaka nsigazza mwaka gumu, ssente zange muzimpe wano nzitereke. Munange Mr. Kadaama TV, omwezi ne guggwa ne nkwata ogwokubiri ssente nga tebazimpa. Ne ŋŋamba omulenzi bannange, lwaki temumpa ssente zange? N'aŋŋamba nja zikuwa. Ne mbeera nga nzimubanja. Olwaddako n'akwatira obusungu n'agenda. Nali manja myezi 2 n'ampa omwezi gumu. Nange ssaali mubi ne ngukwata. Kati omwezi ogwaddako maama waabwe n'atandika okumbonyaabonya kubanga nali nayogera nti bampe wano ssente, mbuzaayo mwaka gumu nkole ki? Ŋŋende ate nga bano
abaabakoleranga bamalanga emyaka 6 basiriranka kati ze nabaganga mbuzayo mwaka gumu ngende nja kudda. Mr. Kadama TV embeera yakyuka ne batandika okunkuusa ebisenge ne batandika okuninyisa amadaala emirimu gyonna gye mbadde sikola ne batandika okinkozesa ne banzigyako wifi ne baginjijako bwe baginjako wifi embeera n'ekyuka kati wabaddengawo emirimu egyewabweru egy'okwoza olujja n'okwoza waliwo entebe ezibeera wabweru ze batuulako bibaddenga bya driver naye kati nga ne ba driver atuula awo ng'omukazi angamba mbyoze nga nze njoza olujja nze nkuuta entebe. Mr. Kadama TV ne ndaba nga bisuseeko ne njagala okudduka mu kiyumba ne mbuulirako abeeka bannange ngenda kudduka mu kiyumba ngende nkole ne bannange kubanga nabo badduka bafuna obukadde 2 abewaka ne bagamba nedda tokola ki todduka mu kiyumba gwe kyoba okola linda omwami akomewo omugabe mukazi wa mpisa bwati ne bwati mumpe ssente nzireyo kati oyo abewaka ne mbagamba mmwe mulowooza bano abantu basobola okunzikiriza okuddayo nga sinamalako contract yaabwe neŋŋamba tebagenda kusobola kunzikiriza kuddayo nga sinamalako contract yaabwe neŋŋamba naye kye muba mukola muntaase kubanga mmenyeka. Mr. Kadama TV okuva we nagamba nti ŋŋenda mbuzayo mwaka gumu ng'omukazi ankozesa buli mulimu gwa buli kkala n'ogutali gwange ate nga sirina we ŋŋaanira okiraba nga sirina we ŋŋaanira ne ntandika okulaajana eyali takyaza abagenyi n'atandika okukyaza abagenyi 20 n'enjoza ebintu 89 ogw'ekiro seebaka ate ng'ayagala nzuukuka essaawa 2 ne ndaba ng'embeera sigenda gisobola ne ŋŋamba abeewaka bannange munyambe mubakubire nti nfiiriddwa maama wange nze kati nfune amagezi genkola nkaabe. Kati bwe nateesa nabo baasooka ne baga tekijja kuyitamu ne ŋŋamba kijja kuyitamu wano mbeera Kadama TV abawala babikola ne bayitamu ne baddayo munyambe Kadama TV kwembeera abawala bagamba bafiiriddwa oba abaana oba maama ne babakkiriza kati munange enkeera ne njogera ne brother wange n'abakubira essimu n'abagamba maama waani waalinda afudde kati nange ku olwo nali ntandise n'okusiimuula ne nsuula buli kimu olweyo biki ne ŋŋenda ku kisenge kya mukama wange ne mukonkona ne ntandika okukaaba ne ŋŋamba maama wange afudde ne neevulunga n'ankwata bambi n'aŋŋamba ng'olabye bwe yaŋŋamba ng'olabye n'ampa amazzi nga kanyuga eri n'ampa buli kimu kiganyuga eri ne nzija mu kaluumu kange ne ntandika okukaaba n'aŋŋamba kale leero tokola owulidde ng'olabye nga kibi ekirungi nali nababuulyako emabega nti mulwadde wa kansa naye ate nze nga maama wange yafa dda ne baŋŋanga kibi kale leero tokola era ne sikola bawala be ne batandika okubeera nga bandeetera ebyokulya nga mbigaana ne booza ebintu ne bakola ki ne baŋŋamba kale tugenda kukola ki kugoba ku byokugenda oddeyo oziike ne mugaba baagamba esi tebagenda kuziika nga siriiwo ne bagamba kale tugenda tugobe ebyokuziika okole ki oddeyo abanga bagenda kugoba ku bintu byange nzireyo ne wayitayo olunaku lumu bwe bayitayo olunaku lumu kati nze nange kye nakola nkeera ne mbasiimuulirako ennyumba ne njoza n'ebintu naye okufumba sikyafumba bwe mbala ne nzira mu luumu yange ne nnyolwa nnyeera kati wayitayo olunaku lumu baali tebantwalanga ku medico bano abantu boolaba najja naye tebantwalanga ku medico kati ndowooza eri gye basaba visa enzizaayo naye basaba ebyaki ebya medico kati ne bantwala mu medico ne bankebera kati ndi wano naakamalawo ennaku ndowooza 3 nga mbabikidde naye mbabuuziza nti naagenda ddi ne baŋŋamba njira nnindako mbwe ebintu si byangu naye nja kgenda kati kye mbadde mbuuza bannange mbagamba bitwala bbanga ki eyo visa etwala bbanga ki nze okuddayo kubanga ekiyumba kyo kibadde kintamye n'okusalawo ogamba maama wange afudde kibadde kintamye bannange bakadama bannange bambuulireko nti kigenda twala bbanga ki eyo visa okufuluma enzizaayo kye mbadde nsaba ate ne bakadama bannange ne mbabuulira ne mbawa ku magezi nange kambawe ku magezi temugambanga bakama bammwe nti muddayo omwaka bwe guti kubanga nze bwe nayogera kyandeetera obuzibu era sibakubika singa na kano akawewedde sikaliiko
ne wifi ne balyoka baginteekako naye nga baginteekako waggulu mala kwambuka waggulu eno wansi gye nsula baginjijjako. Nja kusanyuka nga banzizeemu. Ekyensaba bambuulire visa eneemala bbanga ki eneemala mwezi oba wiiki nga 2 enzizaayo. Mwebale nnyo weebale ddala.